Okay, omulabi omulungi ali ku Ow'omukisa TV. Tuli Mengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Musa, gwe gwe nneesize weka leero. Sharing a live, tuli Mengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tuli Mengo sharing a live, tuli Mengo sharing a live, tuli Mengo ababuza tuliwa tuli Mengo lo kusana bakulembeza abalala okuva mu National Unity Platform. Tuli Mengo. Amina sirina busa. Sharing a live, tuli Mengo. Uganda. Ebibundu byawona bagamba nti bakuba ku kolansi ono nno omukungu wa Kabaka yabakunyina mukola nti abatafula ku boodi ya Bukateefu tiyababuulira werabira okubuulira bekawempeekyo ono nno yadukanya emipiira ono gyakabako sanyuse nnyo okumala nammwe sanyuse banaye okubalaba mwenna sanyuse okubalabamu sanyuse okubalaba olusi ebigaali gwekisalama naye mulaba ku tivi ng'ayomba yabakubiikola bayimba ng'omusayivu Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita wa kabineeti n'olukiiko n'ensonga mu ofiisi ya Katikkiro. Kale tutandike Oweekitiibwa tugende muzira nnyo ekitiibwa kya Buganda tukometaleleyo lyona eggwanga Buganda tiyamanibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesime
tukikumika, sinaimba njale sitenda, Ssaabasajja Kabaka, asaanira kugera Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Oh Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Inshallah, I am not a phone group. Because I know it's a children. Come to us, my own now and again. Tukebaza obwankwalira ffe erimu okukisinga mu Buganda abakibiina kya National Youth Platform no abaze wano okutuukiriza byonna biriko okuyikya eno okugula emijoozi ejja kuddukiramu emisiro gya baffe. Mukama nabamu lukamana lwaleero bibeerewo waawo tona netoddamu nti amala okubuuza ku Musese ono mwana wa mwani taata we yali atwala essaza ly'Essese n'amunkwasa naye simulabako oba abeera wa oba lobi akukweka ate ono mmeeya w'e Kampala nasula ku nyumba za mama we sipiika nasula ku nyumba za mama we emyaka 5 nange naliko omuvubuka era nagula omanyize bwe nali nzimba nasooka kugula mategula nga sinaba wadde okutema obusinge oba nali nayiga obutasula kubaati amategula negamba Hajjati kangateeke manju nanzikiriza Hajjati munamusizi Mika sanyisa okukula omwamema manyi mama Sam nawe manyi lero naye mumanyi bulungi ng'akyasoma amawulire Katikkiro abakkiriza tuliiko abaye Katikkiro w'Amasebo abazaana bo n'abato banekanekamye mu kusinga mu buyufu bavudde mu kibiina ebiri mu gavumenti akyanu teekalo z'owulira ezo ndabuye muto wange ati bakola oluguudo ekyuma ekinyigiriza kikankana kawange owulire busaala bazze obulangizibwa okulaba nti ne babagira emisere gyabba ekibiina bakulemeddwamu olwabula gavumenti ekituuso okuvuganya olwabula gavumenti Honorable Joe Sidney. Era nga ebyokutwalirira era tuwulira ebirala lwaki baliwa. So, Katikkiro wa Buganda Kwata Damula mukulu waffe ffenna simu tuwaniriza bali Bulange b'abaana b'Obuganda
abakulembeze mu Buganda nasooka okwanjula bannange enzize nabo ono ow'ekitiibwa Muhammad Mwanga Kivumbi kabaka ow'Olutambala ekibiina kyange na mukama wange Deputy President wa Buganda Region omukulu musajja wa Kabaka David Lewis Lubonkweya Secretary General waffe mu NUP oyo mugole muse mpaka omujja wali Uganda Honorable Elias Bilimbazi Nalukoola Odeta Tembe omubaka omujja wa Kawempe North munaffe efaako mubaalo gw'Olusekirinya omukulu oyo Honorable Patrick Nsanja okuva Entenjeru kwasaganya ebyebizannyo wano Uganda Musese Honorable Helen Nakimuli mpaka omukyala ow'Enkalanga Musese Zahara Mala Luyirika Speaker wa Kampala Capital City Authority Honorable Abubeka Kawalia mpaka atwala ekitulo era kansuubira abakiikirira bulungi empaala kuba yakiikirira wano n'ebitundu ebiriraanye tulina bannaffe ab'enjawulo bakansala n'abakulembeze ku mitendera gy'enjawulo Honorable Flavia Kalule n'abagabe nakatwegattako mpaka omukyala ow'Ekasanda Oweekitiibwa Katikkiro twali wano mwaka ogwedde kaweefube w'okugula emijoozi kubanga bifaayo n'atulungamya nsonga ez'enjawulo kitukakatako ng'Abaganda ng'abakulembeze okwetaba mu nsonga zino era nituwa obweyamo nti n'omwaka ogujja kuno gwennyini tujja kukomawo nate okwetaba mu kaweefube ono kubanga buli mwaka nga beena ajaguza emyaka gye kulira kibeera kya buto wabeeramu emiramu egy'enjawulo so twagamba tujja gyetabangamu okusookera ddala kikulu kuwagira emirimu egy'Obwakabaka ekabulizaamu Ssaabasajja Kabaka n'emiramu emikulu omulamu ogw'omwaka guno twagutegeeranga era gwa byabulamu naddala ffe abasajja okwetaba mu nsonga ez'okulwanyisa mukenenya ebyobulamu ebirala kikulu nnyo kitugala tujja kujja nate tubyetabemu kubanga nga tugula emijoozi naye bakubiriza bannaffe abali abalala bannansi etaba kaweefube ono abaka tetuzera bangi nga tujja kujja ne ttiimu y'ababaka abawererako ddala naye twagala nti tujja kujja ne ttiimu entonotono okulembeze bannaffe abasinga twakkaanyiza emijoozi kagigule ku masaza kubanga musindika emijoozi eyo ku masaza twagala bonna ate bajje wano ffenna tujje wano tugule wano twagala nti n'ensonga ezo eziri eyo abasobole okugula emijoozi era bangi bali eyo ababaka baffe ebitundu gye bava bagula emijoozi ku baami ba Kabaka bakulembeze b'Obuganda abali ku nsonga eyo nga bagulira abantu abo gye bakiikirira naye tugamba tujja kubeera ne ttiimu entono okujja okugula emijoozi tuze n'obukadde 13 n'ekitundu okwetaba mu kaweefube ono twagala okukubiriza bakulembeze bannaffe bannayuganda abali ebyo nabo okwetaba mu kaweefube ono emijoozi tugigule twetabe mu kaweefube ono w'ebyobulamu Oweekitiibwa Katikkiro ebyobulamu mu paalamenti eyo tubyogerako nnyo oluusi tubyogeramu juzi twafulumiza alternative budget priorities fenga ab'oludda olwabula gavumenti tutera okubabula oli awo ebiseera ebisinga tebatuwuliriza naye tusigala tukola obwafu obw'okuwabula mu alternative budget yaffe eno ensonga y'ebyobulamu tulina byetwataddeko essira nga tugamba okusookera ddala abasawo tulina abasawo baffe bayitirivu olumala okusoma bakolako katono ne badduka ne bagenda amawanga ag'enjawulo okufuna akasente akategeerekeka wano ne baddukawo amalwaliro nga twagala eddagala lyeyongerere ddala
abantu bangi bagenda eyo malwaliro gateri ddagala ate nga bawa omusolo kati nekibamaliriza ogenda ate malwaliro agali private akasente oba oliawo yalisisuddemu school fees z'omwana yalikozemu ebirala n'agenda afuna obujjanjabi obutegerekeka. Bannansi abeesobola abo bo bagendera ddala amawanga amalala asanga eyo Nairobi, South Africa, UK ate kikwewuunyisa obukiri wakatikkiro bagendayo eyo naye basangayo basawo bannayuganda. Kitulaga nti obukugu tubulina so ffe nga tulamba gavumenti abasawo tubongereko ebisaala kubanga kyokukola bakimanyi bali Nairobi, South Africa, UK bajjanjaba abantu so abamu bwewaawo ne bagenda eyo okufuna obujjanjabi kubanga wano tebuliiwo. Tulina ensonga emu gye tuze tulemerako era nga tujja giremerako lubowa specialized hospital teno tuwulira oba oliawo gavumenti agagisaasaanyako obulumbi obusukka mu 6. Tugenda okulondoola kubanga bajja mu palamenti basaba ssente ezo ffe ne tuwakana ne tugamba nedda ne tunaziiyisa ndala tusooke tugende tulabe ki ekiriyo accountability bannaffe batusinga amaanyi gye baziiyisa naye nga nkanika tugendeyo ne bannaffe tulabe ki ekiriyo sente z'omuwa omusolo ne batulemesa okugendayo naye nga tukyabanja kuba gavumenti etugamba nti dwaliro eryo bulina abaliwedde ebyobulamu bigenda terera bannansi bajja kulekeraawo genda Nairobi, South Africa wa bajjako bagenda awo tukyalindiridde naye nga tukyalemeddeko. Olwekyo twebaza Obwakabaka bwa Buganda n'okusingira ddala Beene olw'okuteeka essira ku nsonga y'ebyobulamu kubanga bwe tutereeza ensonga y'ebyobulamu abantu kasita babeera abalamu baba bajja kusobola okula baba bajja kusobola okulima emmwanyi. Omuntu omulwadde oba oliawo emirimu egyo gijja muyinza so tuleebaza era nga naffe kyekituleese ng'ababaka ba paalamenti aba NUP naye nga tutambuliddewo n'ekibiina kyaffe mu kaweefube ono. Okiba Katikkiro bw'ona okkiriza nja kusaba abantu 2 dakiika 2 bayiseewoko ku bugambo obutonotono Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi ne Secretary General waffe. Bw'ona okkiriza omugole naye ayinza okubuuzaako akatono bw'ona oba okkiriza ssebo ekitiibwa. Tweyanzise. Sebo ekitiibwa Katikkiro mukulu wange bano bagati mukulu wange abasinga tebakkiriza naye byeddala Katikkiro mukulu wange era bensonga bwondoopayo ampita nangalamiza opedde ndi Kasoneza ekitiibwa Secretary General na Minisita nze nno nange twala okusa guno okwozaayoza Bwakabaka nabadde nina byensomako awo nenzuula nti emisinde gino gyekidduka girabika gyegisinga okwetabwamu abantu abangi ku lukalu lwa Afrika. Ate ekyo nakyo kya innovation kya bugunjuzi twavumbudde kirowooza nti tunagenda mu maaso netuteekako ekyo nekitutunda bulungi tusobola okukifuula ng'eggwanga ekyobulamuzi ng'omwaka lwe tuba tudduka ensi yonna kikunga nejja neddukira wano naye nga kitandikidde wano Bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo bwe tukulembera era nakyo bwe tukikulembera ze ndowooza ekyo kikula nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ayitiramu ggwe yawadde Obuganda si Buganda bwokka ndowooza awadde ne Uganda ekyetunzi ne Afrika yonna ekyetunzi. Ndowooza abantu abangi abaluka bwe bati ntera basanga abagenda ku hijja otala basanga Makka nga tuli Emina byosanga nga bakuŋŋaanye nga beeta batambula nga benkana obungi sintera balabako wantu wonna n'okyo twozaayoza Obuganda okutuuka ku kkubo eryo era nsuubira nti otuwadde omulembe guno Omutebi gwe yakwasa abavubuka naffe tuli kitunda kyeko ku mwaka gwaffe naffe ekyo ffe twakitandika ne kitojjera ne kitandika okubeerawo. Omusiraamu agamba nti abadan ki ne abada mirembe na miki na mirembe ebintu ebityo bitandika. Abantu balowooza nti ideas ensi kwetambulira ziveeyo ku bantu bakugu nnyo naye eno yava mu bantu ba wano
kati ekutta kati ekyo ndozaza Obuganda olw'ensonga eyo bakuubwe ssebo nange okujja wano ojjo nzija wano nga mukulu wo nga mutowo naye kati ndi deputy president National Unity Platform ssebo bwe najja muvuga mu kiti ekyo era kati sijja kwanja omutono nnyo nga gy'oli nja kuba nvimbyeemu abakulu bano banvimbisa ne pulezidenti waffe Omwaga Kyagulanyi Ssentamu ne bampa ekitiibwa ekyo era nkulembera era nze Field Commander wa Buganda mu lutabaalo oluddako ne tugenda okusalira ddala abantu bonna okunoga emmwanyi emmyufu yokka nebigenda kubakumbira mu lutabaalo olwo n'ebigambo ebyo kantwale omukisa guno nange okuyita Secretary General nebigirwesiri bongoyeno kamukulopeze nga mutowo omusajja ono atukoze obulungi obutalojeka nga National Unity Platform nga musajja muto Harvard trained lawyer yasalawo okuvolontiyalinga nga tasasula musaala okuva National Unity Platform ne People Power n'agikolera era olwaleero tumwenyumirizaamu ne byonna byati omusajja ono nomukubira essimu ssaawa 6 olw'ekiro oba 8 ffenna tuyinza obutakwata naye bw'onkwe yajja kukwata era kamulope kuoja ulile tisimukulope ngeri bidinga ezo Field Commander Kampala Central wa Parliament nga National Unity Platform wadde tekina langi wa mutongole waliwo abalala abamuzoganya batukiriza ntano demokrasi naye omu kubagenda okubeera mu kamyufu aka Kampala Central aka NUP tusuubidde nti ayinza okukawangula omwaka abooli awo naye nga tomutwala mu lutabaalo ssebo kakuyite obizeekozi Katikkiro wa Buganda. Ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda ne baminisita b'Obwakabaka abakulembeze Deputy President waffe Rob n'abakulembeze abalala betutambudde abo olunaku olwaleero. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro amannya David Rose Rubongoya musajja wa Kabaka. Weewaawo mbiira ddala Bunyoro abantu baffe baava Bunyoro ne basetolinga Nkole naye mbangaalidde nange kikulunkirizaamu 2 mu kibuga kya Ssaabasajja ekya Kampala. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro twebaza Obuganda olw'ensonga ez'ensimba ze muyimiriddeko buli lunaku naddala ensonga y'obulamu nga gwe mulama gw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno era fenga National Unity Platform emu manifesto points zaffe enkulu ennyo ensonga y'obulamu bw'ekitiibwa Katikkiro. So twenyumiriza nnyo mu nsonga eno kugenda mu maaso ng'ekibiina atuwagira emisinde gino buli mwaka tulabe nga buli mulamwa gwonna okubeerawo tuguwagira tuyimirirawo n'Obwakabaka bwa Buganda. Twebale nnyo twebaleeta Ssaabasajja Kabaka omulabe. Mukama wange Katikkiro obadde obwanguga bw'ebbeefe ettaka. Mukama wange Katikkiro ndi musanyufu nnyo okuba wano ate nga ndina abakulembeze bange nga ndine bannakibiina ky'NUP nga bannamawulire abakungu n'ab'ebitiibwa bali wano. Mukama wange yenze musajjawo Luyimbazi Elias Nalukoola eyeddira emmamba. Erinnya lya Luyimbazi litera okutawaanyaamu abantu kubanga ne bakojjanga ab'enkima nabo bagamba lyabwe kumanyi ssebo maama nzaala ye Nantongo lwakuba yagenda dde okulunda embogo mukama wange.
Mukama wange nzikiriza nsooke n'okusiima ebigambo bye by'ensonga by'otera okutuwa. Mbadde sifunanga mukisa nga guno kukwebaza. Mukama wange olambika ensonga. Era naffe tukuzuule ne tugamba nti ddala bw'omu kwabo abasaana okukoppeka. Naffe tugezaako n'ebigambo tukyankompola bikompole tetunnatuuka birungamya bulungi. Mukama wange Katikkiro nsaba nkutegeeze mu butongole olwaleero nti abantu b'e Kawempe North Constituency baayogera ekigambo. Ekibiina kya NUP nakyo ne kiwulira ekigambo kye kimu nti Nalukoola asaanidde agende mu paalamenti yagira. Mukama wange bannooze ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Maaci omwaka guno. Era Mukama wange nze kwolaba wano tempeeyo ssebo buli kaseera ngisitulamu bwenti nenyenyamu okulaba oba nkisobola naye nze n'okusoomooza okutagambika ngezaako nange okulaba nga nywera. Ekisooka omusajja eyali mu kifo ekyo yali naye naggwa n'omu ngeri ye yalina ebyo bye yakola ngezaako bitunuulira ate nange mbere nga nsinga olwange. Omanyi tiriiyo Nalukoola mulala ku nsi kuno taata ng'era bwetaliiyo Ssejjirinya mulala. Nabwe ekityo nky'omukopa obukolokolo kuba engatto ye naye yinza okuba ennene nga yali sinyangu kunyambala obwange obutonotono obunaanywera naye ebibuuzo bingi. Abamu bagamba Nalukoola yafunye emmotoka eriire oba n'omusana ng'ate sinnagirabako taata. Abalala ne bagamba lwaki Nalukoola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno neddayo. Ne mbabuuza bannange bwe fundyewo bw'abaza okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo akawuubeera gwakagula. Bannange ekirala Mukama wange emirimu nga kino bwe kiba kizze tuwulira amaanyi. Era singa tuba kuba na bingi bye twandireese kubanga eno Obwakabaka teriiyo bulyake bulabbalina bukenuzi. Emirimu bw'eba muneesa ensonga etambula. Emirundi mingi bwe tuba nga tulowooza ku kuleeta ebiteeso ebivaamu ejjamba lizimba ensi yaffe. Ekimu ku bye tulowoozaako obubbi, obulyake, obulabbali, obukenuzi nti bwe tunaabiwaayo ate bannaffe bajja bikuŋŋaanya babisse mu nsawo zaabwe babirye. Kati olumu n'otya n'okuleeta ekirowoozo ng'ekyo ekyamakulu. Naye wano Emmengo si bwe guli. Era taata tuwulira emirembe bwe tuba nga tuwaayo. Ekitulemesa kiri eki? Omuyonjo omutono gukyamyeko ekyensuti. Kanti olumu kabeera katonotono naye tujja kugezaako Mukama wange. Akasemberayo ddala. Oluvannyuma lw'okuba nga tumaze okulaba nti Emmengo teri bulyake bulabbalina bukenuzi, lwaki tetuwa ku gavumenti eya wakati amagezi nti bw'ebanga ekola enteekateeka ebeere n'ettengetenge eritegeerekeka enoonye bwe lisobola okuteekebwa Emmengo lisobole okukola emirimu gy'abantu. Kuba yeeremereddwa erina n'olumu lw'ezzaayo ne bagamba nti zino zaalemye okukozesebwa nabwe kityo ziddiziddwayo. Gavumenti ey'ekitundu ekimu n'ezzaayo ssente nga baali beziteekerateekera. Ekirala era neebuuza lwaki gavumenti ya wakati tereete ssente zonna ezirina okuweebwa Mmengo ku by'okugagajalo so nga n'endagaano weeziri. Esente bazireete kubanga tukitegedde nti ne bwe ziba zituuse wano si za kwonoona wabula zikola ebintu eby'ensonga. Abulanye omuntu omunnayuganda nabwekiti sente ezo zisasulwe. Mukama wange nze nkuwa essuubi nti njagende wa Mukama wange atutwala mbeere nga mubuuza ngeri kyentuufu gye tuba tubumbabumba ensonga eyo eddoboozi lisigale nga tujjukiza abawakati nti baleete ssente z'Emmengo zikole emirimu egy'ensonga ate nga sizakubba. Mukama wange nkusaba onsonyiwe bwe mba nkandaaliriza nengandogera ebigambo. Era nkusaba onsonyiwe ensobi zenkoze nga ngamba ebigambo. Naye nzikiriza nsimbe Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gwe yampa nange okufuuka omukungu. Neetuula ku lukiiko lwa Bukadeefu
omusajja omunnasayansi Robert Hooke yawandiikira munne ebbaluwa saayiza akatoto n'amugamba bwe mbansobodde okulengera ewala kivudde ku kuyimirira ku bibegabega by'abasajja bannaggwano nze nange nasitulwa ne nnengera ewala ssebo kakati labayo bwenzize nga nnyina ccepe webaleyo Owekitiibwa Katikkiro nsaasira okudda waggulu abantu bwebalabye sebuka obatendeka ebigambo ebyo nsaasira okudda waggulu okusookera ddala okubanjula munnaffe atwegaseeko Sarah Mukisa Muwonge oyo administrator waffe ku kibiina era ye personal assistant owa president waffe Kyagulanyi Ssentamu akutumidde nnyo mutowo akutumidde nnyo najua towo olina bangi olina honorable Kifumbi naye ndi mutowo Oweekitiibwa Kyagulanyi mutowo akutumidde nnyo era tetukowa otera tuyita nga mukulu waffe notubabula wano netwogerako ku bino n'ebirala si mututukowa tugenze tulaba nti kakati 13.5 million is not a very smart figure. Katikkiro is a very smart man. Tugenda asala kaviri tukole kafeera kati rounding off tulende figure eri smart tugi rounding off to 15 million shillings. So milioni tugenda okufuna ya milioni 15. Akaka wange zikiriza tumalirize saidi yaffe mu ddakiika 2 manye obudde okutwala sipiidi omukulu ono muwa obutikitiki 30 omubaka w'ekitundu kino ono bamubeeka Kawalya ayogerere obutikitiki 30 tudde eri Oweekitiibwa Katikkiro. Head of the Katikkiro, leader of opposition, the team yonna tuze nayo ku parliament. Minisita Ssaabasajja Kabaka era kyenjawulo tukkirize era nange neebaze era Nalubaga North olw'okutulooberayo owaffe Oweekitiibwa Kazibwe Israel Kitooke okutuweereza ate nga tuli bawakifu olw'enkola y'emirimu gye. So nange nfunye omukisa nsiime eggwanga bwe tukuze naye tusambe naye omupiira mu bitundu byaffe ebyeyo mu ggetto Kawala. Ffe bani ababeera n'omubaka ng'ava Kawala mu ggetto nga tulina ne minisita Ssaabasajja Kabaka naye gy'ava. Ndi musiimu nnyo sooka okwebaza mukama waffe leader of opposition n'ekibiina ekya National Unity Platform olw'enteekateeka eno eyateereddwawo sobole okuba naffe twamukula omulanga Ssaabasajja Kabaka gwe yatuteerawo buli mwaka. Era ate kino kyakusoomooza eri gavumenti eya wakati. Waliwo declaration yasayiningibwa mu kibuga ekya Abuja mu mwaka gwa 2021. Gavumenti ne yeetema okubanga ekwata ebitundu 15 ku bajeti y'eggwanga biteeke mu ssettebulamu. Era wetwogerera bajeti ng'olabye Topo alaajana ebyobulamu tebiweza na 8% ku bajeti ya Uganda. Sente zigenda kugula mundu, zigenda kugula tiyagaasi na bintu ebitagenda kuyamba muntu wa bulijjo. Naye ffe tuli basiimu bakabaka ba Buganda era ffe tukusuubiza katali gijanga bulirawo ebitambula bino ebintu gavumenti eya wakati bweyagala abantu erina okubikola. Enteekateeka zino gavumenti erina okuba nga yeetakkira wamu n'obakabaka ba Buganda okulaba nti abantu b'Uganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka basiima olw'enteekateeka eno ate era n'okutuukiriza tukola bino ekikulu kubanza efunyeeko omukisa ensinkana nawe ebifo ebyenjawulo nga tukola bwiro era nakyo kituzaamu omubiri okukola bwiro okusigala nga mulamu ndi basiimu nnyo ewala nnyo bebalira. Mujje ku YouTube guys, Owomukisa TV mujje ku YouTube.